Rose Lugalabi Mogobi Gulu yakedde kusiba tiles ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 228 Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751-44-43-14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. So Bina Baby, wait. You want touching your ass that much? No, somebody who loves me. You like someone who loves you to touch your ass? Yes, me and then you press it. You press your ass. Then batuberanga tuli maybe mu corridor bamulimu abantu bangi oba what. It's a way of communicating. Bwemba nkwagala, niba basi kwagala waliwo wa taxi gena kuboluyi. Bwe buntu obutonotono bwe boogerako abakazi. Bina yayagala munyiga Bina word. Akatoka katonotono Monanga katonotono Kolabanga katonotono Monanga katonotono Bya Arsenal simanya bichi. tutandike Mani yo kuwangula byesibyagala. Toyagala wulira bya Mani yo Arsenal. Anyway, welcome to Kasuku Live. Goli wa Arsenal? Yes, ndi wa Arsenal. Ne mwawangudde. Tugenda kuba tuzannya mu ku weekend ku Sunday sawa mu kitundu. Naye kipo wajibazemu. You with him. But I was not alone. Chupa ya whiskey. Saturday started celebrating a win near Arsenal. Never talk about this. Have you seen the size of that TV? No, the TV is so big. Yes, it is. What was eating up size? Nandi yagadde nnyo nebeeranga munju. Nanti kati ate eddiro lya mwerenkana wano. Eddiro lya mwerenkana wano bedroom. Anyway. Today I'm with Bina Baby Obutonotono. Yes. Bweyayimbako Bina Baby. Chachitofu. Soko waza ku bantu abatulaba. Bananga batulaba Kasuku Live. Muli mutya mikwano. Bibaba. Umanya bampicha Bina Baby. Nkola nechenda ka umuzanya Temba FM. But you also have a YouTube. Do you have a YouTube channel? Yes, I do, but I recover subscribers but on a adoring. But
twawandikako Doreen Nasasira. So bagita Doreen Nasasira. Yes, it's also a YouTube. So it's their YouTube channel baberako the interview celebrities about love yes. and different things. Bina Baby atambulira nnyo mu kintu kya love. But most importantly, yomu ku bantu, unlike so many of us, Bina Baby are interacting nnyo n'abantu. She's very comfortable going to the field. Yes. Park, I think your show still goes to the field. Yes, we do. Buli wenkulanga mugenda mu field. Zijukira omuwala oli eyafa Stella. Bannange naye kati bampanira omukyalo omulala. Bamuyita Sharon. Tukola njagala nnyo ebintu ebizimba. I want to be a voice like sagala kubeera nga baga Bina Baby mune yatukubiranga music njagala mbeere nga nechenjawulo Chochusa kola mu bw'omuntu ne bangamba oli webale bangamba omukyalo oli eyafa yali yeeyama pledge ku mbaga y'omuntu ate ne bagisaba ggwe ng'ate yafa nga nali neebase mpumuddemu ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti munnange tubale tusaba gundi Stella yafa nga pledge nze sente ate kati yazisasula ez'embaga y'omuntu mbukimutuddemu muviireyo osasule banaye nawulira bubi bannayuganda n'osaba n'omulambo omuntu yafa ate oyagala pledge kyentera nnyo kigamba abantu abo abali ebweru abatulaba waliwo abajja mu inbox yange bambuuzaako biki abalala ne bajja nga bakambwe nnyo oli n'omunnyonnyola n'omugaa nti yes life abroad may not be easy naye benkukwasaamu ku bigere byange n'okiwuliramukko kye tuyitamu wano kuba abannayuganda balina omuze ogwesiriwaza wano n'ekyetaaga common sense oli n'amusuula like now you imagine you are not her sister, no, you are not her relative, you are just her friend. Actually, workmate. Workmate, producer. Kati nibagamba oli kimutuddemu. Kati oli yafa. Yes. Naye wembaga ya akyagenda mu maaso. Tali grateful nti at least ye mulamu. Naye ate n'embaga gye yali agendako. Bayo kafuna accident yali y'omuntu oyo. Oyo yennyini. Okwa meeting. Alokafuna accident yamuviirako okufa. Ebintu si byange. Olana ebamala ne bakunyiga n'osooka n'osituka n'oddawo osituka. Okunyiga batya? Bakunyiga. Bino ebyabayimbi. Ebintu biri mu Uganda wano. Sometimes abantu bobanyonyolamu ebintu ebimu. Anyway, most of them come to my inbox kati be munyumya oli ne mu creating a rapport eventually embozi gyebera yeeyongera ebintu ebimu nebijja. So Bina Baby, you've interacted with so many women, especially you advocate a lot for women. Women and girls. You could be in the best position to understand why are women fighting over men. Tubadde twambuka nga tujja waggulu ne nkubuuza Bina Baby osobola olwanira omusajja. Namukubako oluyi. Walwanirako ku musajja. Naye awo nali naakatandika. Okay. Maybe. Manyi kati now with you here. Waliwo ebintu ebimu ebituyamba oku understanding better. Nga nkiro gamba abantu nti I'm a student of human behavior. Kati wabeerawo ensonga waki abantu bakola ebintu. Maybe if you're okay with it you could tell us what happened. Back then, just give us like a story briefly. It was just that nagenda nga bamukubira takwata. By then nali naive. So he was my first boyfriend. Kadate kati wabeerawo engeri gye mututandisa nga you shoke ya nkubira essimu are you okay olidde ki and as my first boyfriend namufuna ku university. University? Yes. Then akulira mu kikomera. My parents were very strict. Nga first boyfriend namufuna ku university omanya. Yeah. Now you're in first year, second year? Nali mu second year. No, first. First one mu S6 vacation awo. Awo nga bantaddemukko. That's where the relationship started. Then when I took up university nentegeera abazadde bange tebakyanfuga. Ngobera ku hostel. Nka. No tandika. Tandika.
So this guy is always calling you, then he stops. Then he stopped. Yeah, he didn't stop. Like, it wasn't consistent. Vanange. You know, kati unendio kangenda kumulimu kwe. Nezanga nenze sa uja. Mukazi na uja gai. Oluyi. Nekakananga ate kumulimu. Oli teyali girlfriend yali azze ku mulimu just naze kusaba mulimu so nze nendowooza alabika yafunyeyo bulala omanyi bw'obeera ku university nga wakabiyingiramu biguddemu bugwi bibeera nga yali ndi mu kintu kino nga it was just my first time, you know, it is the first relationship, first boyfriend relationship ebeera eri ku waggulu. Yes, so that's what basically happened. Naye ate the saddest thing is that ne relationship neggwawo. Wakuba musajja luyi. Amukuba nakoma kwolo. Sidanga. Bina Baby, mmwelo muba mujijjawe kuba omusajja oluyi. Busungu. Obusungu so. Amukuba. Kwa ekyo kitegeeza sharing a guy. It is nag. Tebibeera byangu. Chichi. Ngotidde nnyo. No, I'm watching Silicon. I want to get this experience. Omanyi it wasn't right. Neither I'm not proud. I'm not proud of it. Naye chemanyi nti abawala ababeera bakayingira mu relationship, they can fight for their boyfriends. Naye tugenda okulaba nga omuntu gwe tulwanira tanakola tanasalawo ku making sure nti oba tumwanjula bibeera bya just trial, kweyiga, kwezuula. So wotandikira okubeera nga ate okuba. It's unhealthy. Okay, but there is something Ayogedde nti omanyi kyekitegeeza okugabana bbaawo. Now, let us get it from the perspective of you as a woman. What does it feel like when your man has another woman? From the context of omanyi kyekitegeeza okugabana bbaawo. Maybe kituyambako ku shedding a light. Because Rachi, I'm asking her like this. We have all condemned the girls who fought. We have chosen as a society. But the reality is so many women are doing these things. Yes, that's very true. But then we have not gotten to understand what exactly pushes these people to fight. Katigo bweyogera nti tomanyi kibeerawo ng'ogabana bbaawo. Omuntu alaba walika omusajja kale ye kagezeeko okufuna ekifaananyi. Chiri chitya. Me, what I think, just ayagala kusharinga. A chance jira mu bongo, then kati olaba sharing abamu muri careless. You share somebody temufaayo byokola oli byonkola. Then afterwards wakiri yambalagala empitawa. Some of you enjoy ne mwerabira n'okwambalagala empitawa. Nondetera obulwadde bwabwerere. Waliyo ebintu nga kokolo omumwa gwa nnabaana abasajja be bamuleeta. Kokolo omumwa gwa nnabaana ava ku kyavako dishwashing oba gundi having live sex. Okay. So mulimu abantu abamu nga akawuka omusajja yakatambuza. Ngate kirala. Why another thing why I don't also like sharing is that olusi mubera ne multiple. Ekirala, you find that ogenda sharing anono omuntu tomanyi byoyo bye. Byoyo by'omuntu. Kati ngabo otunulira kale. There's like those people who fought. Not only omwana nolabanga atikide utandika okulowooza kati ayina ebyoyo bimeka yegasse n'abameka wabafaanana bwatyo. Ebyoyo bitya? Emyoyo emikyamu, you know waliwo emyoyo emikyamu egiyita ne mugali mpita wegitamanyi condom. Like spirits? Yes. They are sexually transmitted demons. That's why at times when you have sex with somebody ogenda okulabanga everything goes wrong. Bina Baby. No, it's the truth. Isn't that far-fetched? No, it's the truth. Gobuuza abantu abali eyo. They will let you know nti mulimu abamu ababeeranga you find nti wegasse n'omuntu then watandikira okwegatta naye. Ango kulabanga buli kimu nga kyononeka. That's why batugamba bwe tuba tusabire n'emibiri gyaffe osabire n'egundi wo bamuyita batya simanyi bamuyita susu. Wano bakiriza okwogera
pussy, yeah, you pray for it. No jikutulako emyoyo emikyamu. No sabanti omuntu gwe weegasse naye afuna omukisa. These things, we do people, when we start getting annoyed, it's because we invest time, we pray for our pussies. You invest time. I'm putting this up. We pray for our pussies. People invest money in those pussies you see. Abantu genda okulaba balaba they make sure simanya mulimu abatuula ne basteaminga kati gwe n'olyoka oveeri n'omuleetera abala beekebeza neyeekebera oba ayina kokola omwagwa n'abaana neyeekebeza oba ayina bw'afuna infection neyejjanja aleme kusiiga gwe n'olyoka ogenda eri n'otabaala n'oleeta ki n'oleeta. It's even very disrespectful for somebody okubeera ng'oyagala omukwano gwa munno. Ekyo lwaki oluusi abantu bavaamu ne banyiiga naye nga tekyandibadde kirungi muntu okozesa mikono gino nga yagadde mukwano gwo nga yagadde okukuba si kirungi lwakuba kati bwetunyaka vidiyo abantu engeri gye baakubamu baakuba mu bifo ebikyamu naye I lost an uncle kyekyo lwaki neera emikono gino sikyagikozesa kati nkozesa kamwa kange nyine kukula nkuzi naye luli gwe towuliranga kaba kigano wali oyagaddeko mu kiga sandikirako nze olyoka olabe weemagaza ewemamaaza Kasuku oyinza okunsabika oyinza okunsabika nenziramu amagezi. But I've come to think of it, Bina Baby. Yes. From the very because kati nkubuuza kuba gwe one oli mukyala ate odirinze n'abakyala. There are women who beat men. Yes, they are. For real, like. Yes, there are people who beat men, but why would you beat kati nganzi? Okuvalana nabo omuntu yafuluma bufulumi kutaasa muntu mulala ne bamukuba ekikonde n'afa. Kati okuva olwo nemmanya nti no yinza okutandika okuba n'okuba abakyamu nezibeera entuuko z'oyo omuntu n'abeera n'akola ki n'akomaawo naye nga there are people who beat nga ye obusungu bwe nga bubeera bungi n'abeera ng'ateresa obusungu munda mu ye nga tabufulumya nga you don't talk about something n'ogamba bine bagamba mbusirika munaye musirikire abaami bonna bwe batyo you know like all men are the same. They are not the same. Buli lwogamba they are the same osindika kyoyo buli wamu bagamba mbunono mwenzi agamba Kasuku mwenzi neera oli mu bwenzi. Those are things that I also learned. Obeera omukubako kyoyo ekyobwenzi kati kati bw'otuuka ku kyokukuba why people also why you are saying beating is also for women who do it nze nkitiira ddala naye nga there are women nze waliwo n'omu gwe mmanyi ye nga n'omwami nga omusajja munaye bamukuba waliwo oli nga munaye yateekawo n'akamwa ne bamufuka mu kamwa. Okay, maybe when you know people when they're in love they do so many stupid things. Oba kibeera kimu enticing nokuba oluusi abamu baagala nnyo ebintu ebiri rough so bakuba. When you're having sex people get rough. Yeah, people get rough. Nange katugambye kuba. So there are men who women who. No, I'm saying beating in terms of I'm angry and then I come and I beat you. Not this romantic. There are certain things that happen between a man and a woman. Yes. For example, people go down on each other. Bibeera voluntary feeling ziba zibakotte byabwe. But I'm saying at a point where you get to and someone is angry na asalawo nti yagenda kubba bukubi. Anti it's the temper y'omuntu. The people kati nga wamu ng'anyiiga n'asuula ebintu. N'abyonoona waliwo omulala ng'akuba. Kati goinaye ate buzibu lwaki omuntu yanadde asooka n'adating alwakati n'ebintu tubiraba then we ignore these things. Kasuku when we are dating n'olaba omuntu wo olwamu ne babuuba ekisusse ogenda okulaba olina omukazi wano omusajja yajja wano ku ddembe n'agamba omukazi simanya
mbu abwanyiige nnyo akuba glass wansi so ye kyasooka okukola abagenda kuyomba naye asooka n'ajjawo ebintu byonna n'abijjawo. But why could you remove those things? Lwaki tamuviira buviizi n'amuleka? Omuntu ayonoona ebintu omumanyi nga muyombi kuba oyo abeera azze kuzza mu kyalo. Akuba empi n'asuula glass golonda kaani. Akuba empi waakiriko kubanga nati kati olaba kati oli bayasa TV 55 eri ku milioni 2.5 naye oluyi luyinza obutabaako kye lukukola luyinza okusala ne lugenda naye bantu bafa tewawuli oli ow'ekikonde kati nga bali abaakubye akuba buli wamu papapapapapa bo tebafudde ne bakuba amabere ne bakuba omutwe ne bakubawa ne bakubawa naye omwana oyo ke banamutwala mu ddwaliro nera mukama yabasaasira nti yabakutukirako awo balina kwebaza Katonda. That's why I keep praying to these hands zibeere zakulya kuhaginga bakasuku bwoti nawulira nga kyekyo kitegeera naye okuba me I lost somebody kati ngabo kati banagenda okebera omwana oyo nga you may find nga alina n'ekizibu kye yabaddeko kati Bina Baby naye nga somebody should also control their anger like we learn from like me now I'm short-tempered, you know that. Are you short-tempered? Yes, I am. I'm just trying to fight it. You know. Tori short-tempered oyina kyejo. Nyindi short-tempered, you know. Tori short-tempered. Ndi short-tempered. Oyina kyejo toyagala bintu bikusumbuwa mangu, oyagala kubeerawo ng'oyina emirembe gyo bwotyo. Kati ekyo kiva ate kyawukana. I also give too much love. So mena njagala love in return. Naye gwe bw'otandika nkuwadde kilo. Kasuku gwatandike kumpa quarter, half. Naye oba oluusi laavu ogaba nnyingi nnyo. Have you come to think of it? Yes, I do. I give like my you give all. so much. Sometimes so much is bad. No, it's not bad. Nze njagala nnyo nenkwagala so that bw'otuuka okuncawo bwetuuka okwawukana n'ombuulira n'ogamba nti muna ebiweddewo bwe ntula ne ngamba lazima nakola ki? Nayagala omusajja. Nera bw'akomawo nga Bina kyekyo olubafuntula ne mbaga byonna nabikola tewakyali kipya kati bino ebyokubeera nga gweoyagala omuntu kwota half ogenda okulanga n'oli the other half agifuna awala ate bwagifuna awala n'okuba n'onyiiga naye when you express love to this person n'amanya nti genuinely you love them naye ekisigamba nti weemaleemu you also have to remain with that self love ekyo kati wakiyiga luvannyuma kubanze ninako omuntu gwe nalaba gw'oyagala nayagala wayagala omusajja kakati nenfuna ogayi njamwagala nayagala omusajja mayisho jodda engaba n'emmotoka emotoka wamuwanga mu kuvuga mu biki ebyo tewagimuwa ntitwala wagimuwa ntitwala Kasuku eyo pati saagimanya wamuwa ntitwala. Yeah, I gave out a car. Yali abeera wala nga nze mbeera kumpi. Bina Baby wagaba n'emmotoka. Yeah, I gave out a car for love. You don't know that. Nze bwe njagala love is why selfless. Love is about what? I don't know. Like when I love somebody, the person yali abeera wala. Nze mbeera kumpi. Kwe ng'olinnya boda. Nojja ku mulimu. Oliye n'omuleka n'avuga n'agenda ku mulimu. Naye yeewuunya n'agamba, are you sure you want me to take this car? N'agamba naye kati njagala ngitunde funemu endala ne mugamba it's okay. N'agamba epapula biriwa n'embimuwa. N'atunda emmotoka n'afunamu eri comfortable for him. Naye kati olaba nti neera buli lwanyumya n'abantu agamba Bina yanjagala. Abagamba? Yes. Abagamba Bina yanjagala. Naye. So, teriba ddogo eryo bannange. Teriba. Neze nasinafunayo omukazi anjagala n'angulira emmotoka. Things byenda okay. Maybe. Uyagala kugulira emmotoka. Ngati ng'ebyo. Omuntu yeetaga n'afunayo omukazi n'amugulira emmotoka. N'ebintu byenda abakazi bye bakolera abasajja. Neŋŋamba
Omusajja nako isadobochi. It also depends how you treat them. Abakazi ebintu byaffe bibeera bitini. The little things. Chinyambye nnyo. Chinyambye nnyo. Ulira Bina, there is you know what? No. Okay. The things you're telling me, learning is a process. Yeah. When women say little things, what do they mean? I've heard that statement so many times. Women trying to talk to men. No, jonga nti omusajja akuwafizi nti atuwafizi. Mubeera wanti tubeera kangambe bukoto gye twazimba. Gayi yampe emmotoka abaana buli kimu, everything is good, but there are those little things. So I'm like, what are those little things? Because I don't understand. Omuntu bw'obanga omukole the basics. Ideally omuntu no more comfortable life. When someone says the little things, binabera ategeezaki. I want you once in a while to tell me you love me. I want you, Kasuku, to touch me when we are communicating. Maybe become a more date. Those Touch you how? Things. Like the way you're touching me now? Yes. So what else when we talk, I'm like, how are you? You're feeling good? Oh, that is very Then I hold your hand. Yes. You My hold my God. hand. Like, Those are the little things so you know. When I fall sick, wadde olina omulimu ogw'okukola enkeera nga bampadde ekitanda mu ddwaliro oba ngenze kuzaala kati ng'abamu abazaala oba alwadde ali ku drip beerawo. It does not cost you to call bosi wo n'omugamba nti munnaye omanyi hani mulwadde. Olaba tuba tuseka n'oseka n'onkoonako. If you're watching a movie, nekugwako banongwako. Then nobeereyo on your way n'olaba maybe something really nice. It could be a chocolate. No, come on once in a while. No little chocolate. Those little things, my dear. Those little things. Them are more basics. Shirala, take me. We could be making love like Monyomba. Then next time, no gamachomani. You know what? Banavana. Basuleke ewagonde. Ewamba machina wetobatwala. I want us to spend a night in a hotel. Name hotel mwagala kuteka you basaidi chicken. Muchitegera. Take me to a hotel. Make me kambala amabati ga hotel. Watch it. Negwe buli saa nembala amabati go. But I think go to the kitchen. You banked from there. No, not even bank. Ogende mufumbira ofumbeko. Fumbako. Those little things. Bina Baby need that. It's becoming too much. No. Me, my dad used to do it. Na kwata, na agenda babanywa chai. That's why you see na ngendera nyo kunywa amazi. Na agenda okuchima amazi. Some of you mugenda tosobola kulowooza kusitula 2 cups. Kale oba oyagala kunywa amazi, could you at least ask, honey, should I also, I'm thirsty, can I get you some water? No, twalira munno. Ekirala, like omwana bw'aba alwadde. Kale mwana kale mulina baby nakawere. So oli nakawere yose kawere. Then n'olyoka okola otya, oli bw'abeera akooye obanga omwana akaaba, mutandika kuzuukusa. Mama gundi zuukuka omwana wakaaba. Those little things, Rachi. Kati oyagala nze nzuukuke. Ngende nsirisa omwana. Yes. Mbalo omukooneko mugamba mwana nga aganye nsirika. Lwakubanga n'olina yakoowa. You feel for them. Put for them hot water. Gobisa gogo babateramu hot water. Wow. No, it's that. So, you could even on our birthdays. You forget our birthdays, Banange. Anniversaries, retwekwana temubijukira. Wow. Temubijukira really. Kati mwene mutunulira bino, mutunabeera nga ali mu Range Rover, because I love a Range Rover. N'akaabira omwo. Naye nga kyeyetaaga kino. Ekirala bwe tufiirwa ne muweereza buweereza ssente. Okay, ne ssente nazo kirungi. Naye bw'ogendako n'okungubagako naffe. Gy'oba ku sayidi yammwe. Ku sayidi n'ogamba nti munnange omanyi. Ekirala, we also feel good nga naffe bw'oba kale yesu olabye tiles ennungi. Let me go with you. Okuzigula. Ogambe kale ndowoozamu eno kala nnungi, but mwagala ebitali serious, ebiri serious mutujjamu. Ogenda okulanga n'ebyapa by'ettaka abantu balala babiterese, naye ng'ate nze nsula naawe mu kitanda. So
those are the little things and those women talk about. Tell me I'm smart. But there was a time there was a time renayambala nenyuma zali pama awards ngolugoye luli flare mpake nzena nayambalira noye. Let me tell you how little things can hurt. This guy told me at the end that he knew I was smart. No, he didn't want to tell me that. He thought I would feel arrogant. Nafuluma nenegezako nomugamba nsibakuzipu. Nenjisumulako ekitundu nenga honey sibakuzipu ate alaba olugoye alabe caviar fish. Gye walimu. Nga naye yagamba yali alabanga mukuba. N'atagamba. Nekikuyisa bubi. Amawodzi nga ndi kanyivu. Banange naye nga people were saying you look beautiful. You look fine. You're so smart. Kati ye nga ali mugamba bali you're so smart nga nze tangamba. Omwana oyo nga yali mugumu. Little things. Kati wetwamaliriza twava mpama awards n'atandika okuseka nga tuvuka going back home. Naseka nga nti olonyiize kati yali ategedde nti ekinyiiza. Naseka nnyo. Namana ngamba, I know you wanted me to tell you you're very smart. Mgamba, why didn't you tell me I'm smart? Because nayambalira generally not for Palm Awards but for him. Then he said, yali alowooza nti bwe nangamba ndi smart ngenda kuwulira. Ojje owulire we nawe n'oziipooti. Naye olaba naye besinga yangamba nnyumye nga bw'otegeera nti olugoye alwagadde nga muyina an event n'akugamba luddemu. Why don't you just tell me little things? Tell me I'm smart. Tell me, okay, wewanga my hairdo is not nice, keep quiet. But when you do nice hair, they compliment you. Honey, tell me I smell good. So, let gentlemen out there, the little things the ladies always talk about. Mbayambye nembibaletera. Nange mwenyini mbadde sibimanyi bi little things. So the little things include you having to cancel work because someone is sick. They include you having to compliment your lady every time. They include you okubanga tova mu kufiirwa na nyimbe ku side ya mukyala. Buli kiseera ozunga ogendayo. Toweereza mabugo ozunga ogendayo. N'amabugo baweereza oluusi n'agakuwa takuwerekerako. Tuulako bagabe mukyala gundi. Mwami gundi naye waali tulabye. Byomera mwagala ebyo. Bwe batuulawo ne bagaa nti bannange okuva e Kampala mwami Kasuku bawa Bina Baby naye wali wano kubawa n'owulira ng'obulamu butambudde nempulirako bulungiko. So what is special about that? What makes you feel good? Like because they've said this is your husband, he's around. No, even n'ekitiibwa, they respect, they love. Kibeera kiraga nti you feel for me. Naye gwe okubeera ku Kasuku omukyala n'akuba essimu Bina n'agamba honey munnaye bangambye anti afiiriddwa n'ogenda okuziika n'okaa kampeereza essente. Genda okungubagana nabo. Ne bwe ssaawa emu ne ku kitanda. Anti problem eriwo. Abantu buli we weetala ennyo ku buko bakujja emize. And then the uncomfort that comes with being there. Somehow you become an alien because bakuleeta bagamba tuula wali toyina bw'onyumya naye mukyala we bamuyita dde no ddeeri. I don't know. Naye it's nice, it shows that bond nti muli mwena. Like in times of happiness. Ne sorrow, like you're there, and it feels good. Nze ndumona agendako ne baganda bange nentuuka eri tukyadde wambasada and then I made myself busy nga nerabidde balina abakazi banerabira ntya niko mubuuza what should I prepare? Oyagala ki chai oba soda? Nangamba chai. Niko mugamba mpozi bujiko bumeka? Where is my wife? Okitegeera nga wife we waali like naye gwe n'obeeranga gwe tebakulaba kuba kiri ku buko weeweeyo emirundi ebiri omwaka okulabye mpandiika ne wano Monday I'm taking note of some of the things you're saying. I'm going to try and get topical discussions from them. So okay, what do I get from this interview? One, finally, I've gotten to know the little things women want. Chechili Rema Bweyayimbako. Omanjaka katonotono, olabanga katonotono, unanga utonotono, nifa nena. Okay.
Okay. Those little ones. Those little things. Then mama yetu take up timetable. Nogamba kati waiseho wiki 2 namba simu kangende bugenzi ngwe obwo byakyuke tandika okumpreparinga before you come, if you know you want to have sex, for us to make love, start preparing me. But Bina Baby, what concept ya love? Yes, having sex. Because I've heard of those things of. What I want. Never do call sex Bina. But Bina Baby, how many years have you gone without having sex? No. Idea. Let us talk about, because one of you last had sex 4 years ago. That guy, because 4 years ago you had broken up with the guy. Which guy came in between there? No comment. No. No, but prepare. This thing you say, you prepare someone. There is a lady I was talking to again, Bina interview baby. Nganaye kyayogerako kyoyogerako nti omuntu omutandikira eno n'omugamba like kumacha effumu baana ly'okuva kumacha sikitegeera omuntu n'omubuuzaako n'omuwaana kano n'omuwaana kali n'omuzeeno okuva ssaawa nnyo ez'okumacha paka lw'onootuuka eka kati nga ffe abatuuka ku 5 ez'ekiro ng'okyali ku kyakupreparinga mukazi. Nawe n'obwongo bwo butandika okubeera. So in between, what if you change your mind? There's changing your mind. You can get tired. There are days where you literally get tired. Sure. No. I'm trying to ask, like, single toka moyembera. What happens? Nera lazima wachili would cuddle, and then we kiss. Cuddling is also a problem. You people want to cuddle like the movies. People in the movies cuddle for seconds. Name mwagala mukadolinge. Ekiro kira. Njagala ndabe movie nawe. Nga tukadolinze. Bo batu fena tukoye. Nga nera moment yecho. Muna sex ngomuntu omwagala tosobola kuwa. You come in tired. Niyo genda okulaba. There is a way, Rechidamu. I don't know how I can explain to you. Remember now, so what I'll be okay that one. Cuddling ategeza ati bannange sikitegedde we cuddle when we are watching a movie. Once watching a movie manyi bibera mu cinema. Newaka. You can have a movie night eka. Okay, so this cuddling at home happens you how? Do you see entawe mujiteekawo nga mujebaka mu babiri? Kasuku obatandike kola action. Okay, now let us imagine. So this is the chair. Yes. So what lava movie? Nga tubeera bentu. Kati nga otulaba movie Kasuku. Awo tukoye. Isn't this too much? Ngachanyumirwa. Dengolo mangu. But so you have to fold your hands on someone. Yes. For 80 minutes. No. I'm trying to understand. Like for 80 minutes, you cuddle someone. Emikono jibade jikoye. Neda tosobola kola cuddling for 80 minutes. Neda ne mono na yako. So you cuddle like for how long? Then omwami asobola okuteeka omutwe gwe wano. Kubisambi ne mulaba movie. Kati nga ayagala omupiira. Bakubanga betuwamula tugamba idiot. Naye so ne mulaba omupiira. Ngoli kubisambi bya mukyala wa webase. Ekyo bisambi nkitegeera. Naye this part of cuddling, it's like people talk about cuddling. I don't know if I'm just a boa, but there are things I've not done before. Like you cuddle like that, but you hold someone like this. Yeah, but I was already uncomfortable. Yes, for how long am I supposed to roll my hands around you? You can do it forever. An hour, if possible, for 30 minutes. Hour munonga muli mutye muno. Katebe okwa size ene yange bamasavu babakadolinga. Omugamba ndi nokoye nga mukyusa nga kati nga gogwa ku bifuba bye. Another cuddle is to hug and then just keep quiet and leave your bodies to communicate. Nga you're standing obanga mwebase. Ne baba mwebase oba muyimiridde.
Nemwe ebintu abakazi bye baagala nga bingi. Nenda mune ate mulimu abasajja gwata ayagala tusoma. Mu mukazi wo beera omutegeera mu dating. Like now me, somebody amanyi nti I like hugs. No, I like touches. Like when you're communicating now, tolaba neera ne bemajogera nawe because I'm talking to you. Si concentrating on call yakwata camera and and when I talk, I'm even using my body to communicate. Utuyanye has made you uncomfortable. What? The hug. Utuyanye. You're sweating. I swear, he's sweating. That is not and feeling sweating. Warm. So, okay. So, neyabalala oyogera nemugenda out tonkuteko. So women want to be touched. And there's some who want to nga me. I want to be touched. They will let you know about followers of Kasuku Live. But most women want to be touched. Njagala kana akabina aleme kubeera oli w'omukatala akakwata njagala naye bw'oba oyitawo kakooneko. Your bam bam. Hey, hit my butt. There's something it does. You spank the ass like this. A little bit. Wow. Hi, how are you? When we hug, press it. Abasajja ebintu mubiwulira. Munagamba nti Sareta Bina Baby. No, ate no munenganya interviews naye go wankolera interview kyo lwaki nkuwadde. Ngobye interview kazibeza bino. Nera ndaba bambi ono yali special. No, yeah, especially mujala munonya manenda bagoba nayenga. I would want somebody who talks to me, and because I'm a touchy person, so I would want somebody to touch me. Never inacho. Never tubanga tunyimya tuli mu mikwano. Olaba no kwatako. Yeah. Ngatunyimya like muri mumbozi abantu balowooza nti never mugenda out, never friends, you can still remain intimate. Ngokuteko. And then you're talking no kwata muchiwatu. No, okay. Anyway, most importantly, I'm happy. Interview ngenda kadijizayo. Je twabadde nga tuwonzika. Naye tuzeeko eno ku buntu obutinitini abakyala bwe baagala. So omusajja ali eyo ina kwesibeezi. N'ebiri nabyo bikole. Biri wali. Ebiri basic bikole naye ne. So the thing they rekindle love. Okay, so in exchange, what does the woman give? Because omusajja ozimbye ennyumba opangisize ennyumba oweeredde abaana mulidde munywedde akuwadde emmotoka akukoledde all those, then you add obutinitini obutatabula abakazi bana abasajja abalala ababendako kye bakola n'abeera nga amukwatako n'amuspanking akabina katinitini na they cuddle they hug spanking anenzijukira yakanyiga bannake so Bina Baby, wait, you want touching your ass that much? No, somebody who loves me. You like someone who loves you to touch your ass? Yes, so hug me and then you press it. You press your ass. Then batuberanga tuli maybe mu corridor mulimu abantu bangi oba what. It's a way of communicating. Bwemba nkwagala naye basi kwagala waliwo wa taxi gwe nakuboluyi. Bwe buntu obutonotono bwe boogerako abakazi. Bina yayagala munyiga Bina bwoti. Now, tuddeyo wali. Mbadde mmaliriza wano nti omukyala ye n'aleeta ki? Omukyala naffe tulina kye tucontributing nga care bw'otukkiriza okukola we also contribute certain things ebyawaka. Okay. Naye lwakwa you don't involve us. That is the thing. Mwagala nnyo okubuuza mikwano gye giri ebweru. I don't know why you don't trust us. Naye nga we also have ideas. And we can also contribute. Naye gwe wagamba ne bwengula ejjiiko ompa sente n'ogikola ki? And the reason why men are doing that is everything you've said. That men feel they are working so hard and women are not bringing anything. And then as times go by, women get the entitlement over everything, yet they didn't work so hard for everything. We do work and hard. The reason women give is we twazaala abaana. Kyavula nkubuuziza nti biri byonna byonna omusajja ng'amaze obbikuwa. Akoze sente weeziri sente zikoze bino ebirala byonna. Agasseeko kano kakeya k'oyagala.
kati olwo ye n'afuna ki in exchange. Afuna. Like Kasuku Live abantu okulabisa obulungi. Like for us to see the handsome Kasuku, there is somebody behind akuwa peace of mind. Making us sure nti kati gwe nokola kino fulumanga ebe sati ngolole. I don't know whether there are women out there who do that, but basically that nobera ngoli stressed netukuyamba netukumalako stress. I guess we shall never get the answers to that question. What does the woman give in exchange? Because whatever you're saying, not enough for Bina Baby going from Sajja Byaba koze wano. It's enough but wango zikiriza nango kola by the way. Contributing. Umeje kitegeeza omuntu okumuwa peace of mind no contributing towards ebintu ebisinga ebimu bya mutale. Gotunya biri ebinene nene jukira nze ntunya ne buno obwawansi ennyanya butungulu bichi. So literally my mom raised me to work hard for another woman in exchange for peace of mind. Should we take it like that? Anyway, now going at dealing in your and this is the last question. Yeah, today what are girls going to do, especially kubaba ba boyfriend bawe? Baba. Those who because today well, they convince you, Bina Baby. We've seen women who are somewhere, they literally have everything. By everything, I mean the material part. Urakwanti mwabachala mwagala nyoka nyuga want the little things yaita zikora. But nze mbera ndowooza nti mu bulambo ensi eno wabaalawo omukyala gye bayita bare minimum. Noga nti kale kasita akola bino byakola bisobola compensatinga kyatakola. Oba tegera kye ngamba. Kati nga abakyala bedda bagambanga nti Yesu omusajja yali mukambwe ng'akuba naye yazimba ennyumba ayina ettaka ate alabirira n'abaana. So ne wabeerawo ekikola ki naye kati ennaku zino you can do 90% ne bakulekawo lwa 10%. Nti bino byonna bimuwaddeyo omusajja omukyala omuwaddeyo kapurimo akagenda okukima abaana ne badda abaana basomera Green Hill basomera Kabojja. You know obulamu nga you're not even an average Ugandan, you're not super rich but at least mwina we money. Then the woman is going to go and tell the mom nti obutinitini buli tabukola. There is more to all those things we more get. So Bina Baby, could you date a man who doesn't have his own house, who doesn't have a car, nga apangisa? Nenga is hardworking. Anti hardworking ekuzayo chiri eventually wabeerawo ekijjo kyuka. Nze njagala nkuwa ekifaananyi nti omusajja talina. I can't. Thank you. So but then when you get on akola asobola okuproviding a basics, again you are saying ekyo si kye kyandibadde kitulowoozesa mbu tukola kyamaanyi nnyo. Waliwo n'ebirala bannaye okimanyi nti ennyumba nsobola ogivaamu neekulema n'osulamu. Ennema etya okusulamu? Otandika okulaba nga you're missing. Kyekyo lwaki abamu baayawukana ennyumba ne bazivaamu either ne bazitunda oba ne bazipangisa. Ekera awo ebintu ebyo. Stop it. No, I'm just saying. Bina Baby abakazi b'ebintu ebimukole ebintu kati awo obeera wateeka eddogo mu nnyumba. Okutandika okutiguunyula buli kimu gwewoza mbu simanya you're missing me here bodda wali n'ondaba ddogo lyo. Dibeera ddogo. No, it's just that mbeera ne value added addition gyotasobola kusanga wali. Kiringanga n'abakyala kati ennaku zino balowooza nti okutunulira siiringi okubeera ng'omanye byasenga nantume mbuli wa kabinywa ne beerabira nti tumalayo eddakiika ntono nnyo. Tewali yali amazeeyo olunaku lulamba tulina okukola n'amazzi g'ofuluma okunywa nago obeera olina okukola ki? Gabeera ga ssente. So mapenzi tegateeka mmere ku mmeeza. So kati gwe ebyo ebintu by'okwegatta tebikyakutwalira nnyo budde.
omukyala weekoleko obeere n'amazzi obeere nga simayoseerera. That is okay naye abasinga that is very okay okwekolako naye why do I have to kunywa bintu ng'amazzi agange ngalina anti bali abanywa tebalina gaabwe balina lwako gobeera tobakutte bulungi naye omuntu oba omukutte bulungi so kati akuwa national water naawe n'okkiriza kati on top of working hard and the little things you have to look for water right? No. That's so cool. No, it's not that. It's not that I'm telling you. Ngamba bali abachala oyina okubeera ng'olina value added because oli agenda kusanga omuntu ng'ate agagega yekane gayisawo na oba bw'oba okola emirimu n'ogamba kati nkola nnyo njoza mukolera muyamba nnyo ajja kufuna house helper but there is if you can also allow us okubeera ne mumanya nti there is that we think beyond the bedroom. You will sing anange nina value. Mwe straining ana mweka kubeera nga mukola basics buli kimu kiteekewo ennyumba emmotoka gwe noleeta bless. But if you involve me, trust me, you will see nti no, I'm a woman of value beyond sleeping, beyond looking good. Well, beyond being an incubator for kids. Kati mwe mututunuulira bwe mutyo naye nga tulina amagezi gaffe. Kyekyo oluusi tubeera tempted n'ogenda okulaba omukyala nga naye atandika kukulaakulanya eri ewa maama we somesa baganda be lwakubanga you don't involve bw'omu-involvinga newabeerawo maybe an account you're sharing like ne sharing expenses n'ozoogerako ne mumwagala mugende mu basajja bannammwe bamunyumiza nga ne naffe tulina answers lwakutulaba naye mu mulowoozo batubeera tutambula tulinga bitanda buliwunda bw'olaba kitanda olaba nga sawa zakwebaka gwe buli sawa naye nga ate nange nsobola mwatu okuwa idea Kasuku neekuyamba mutwezimbe oba ku Kasuku Live kituufu nnyo. So most people don't do that. Anyway, the time Bina Baby gye yatuwadde yayiseemu dda but I'm happy the direction we took already twatandise twogera kubakuba and by the way abakyala abali abamu kubalina challenges ezibasumbuwa Bina Baby, you know, she's doing a lot of outreach for young girls, teenage girls, young mothers. Every year, akolayo campuses o ne bagala ne bayamba ana kanakusi nomulaba aline Doreen Nasasira and so bobeera nga gyoli you can always reach out to her. Abazadde mwina abawala batabuse abaana they have gone straight temukyabategeera. She's handling all that work. Tetufunye time ebigenda mu nnyo and all that. But Wednesdays, adolescents, she has so many people she's working. She's doing some very good work. Appreciate it. Yes. Oh my God, do I get a hug for that? Oh my God, Kasuku. No, the truth is those little things. No, what I'm saying is this, okay. The try to get choose a society, we can't do it the same way we all want to. So ezo outreaches ezo oyinza okuba totuuka ku a million people, but the few you are able to look to get to oyinza okuba ate kati gwoli nnyo ku bakyala oyinza okuba tokyuse ku miliyoni y'abakyala naye b'osobodde otuukako. Nze mbalawa wano nga bazze simanyi omwana yakola baati biki n'otakoowanze naye Katonda yampa saagala nnyo bizibu. Waliwo n'abalala ng'embuto zaavaamu kati bazadde n'abaana waliwo omwe yali alina ebizimba bingi nga bamulimba agende mu b'ekinnansi simanyi balina eddagala egganda ne mugamba ezo z'obawadde zimala agende ew'omusawo yamugamba bona ogende ew'omusawo bigenda kula togenda kuzaala nampeereza message nangamba weebale nnyo nafunye olubuto nenzaala n'omwana nasirika nga nengamba kanzuke mala ozaala ndyoke nkubuula. So me mukama kye namusaba okubeera nga eddoboozi lyange diyamba creates an impact out there nti lazima I have a story to tell every single day. Yes, there is a story to tell. Wow. So lwako kati mutusanze twogera nnyo ku bya love. Bina Baby nti yali love media yasooka kukola ezo show za love nga tannaba kujja bino byalimu. But the good thing also is kyetero gamba nnyo abantu mu Uganda tulina obuzibu nti
programming za radios ne TV zifavoring nnyo abavubuka. Now the question is what happens when you move out of bavubuka? So most people basigalayo ne bafuuka sire because twagala kwogera eri abavubuka. Naye wabeerayo ebintu bingi ebirala bye tulina okwogerako kuba ate wabeerawo n'abakula naawe ng'oli ku TV oli ku radio and olina engeri gy'okikozeemu n'oteesiba ennyo eno gye muswalira abawala abasinga bali mu media n'abayimbi baani they try so much osigalako wali mu be bayita abavubuka no evolvinga kati olaba nti as you have evolved radio still has space for you. And this is something you can do even when you're 70 years. So yeah, do we read your number in case people want to reach out to you? No. So how do they get to you? I have to get to me. Okay, she's on Facebook. Yes, I am. Bina Baby. Facebook and on Twitter. You can always follow me. You can even listen to 90.4 Dembe FM. Or you can come to Dembe FM. Yes. From 9 to 10 to 1. Abera kumpewo Monday to Friday. I'm not a professional counselor. Of course you're not a professional counselor. So bayinza okuleta n'ebizibu. Nanga abajje wanga bayina ebizibu tebaze ku professional counselor. But I think Katonda irengejje yakikolamu abantu balina we batulabira ne balowooza ffe tumanyi buli kimu. Yogamba wali wajja. Nze nina abajja naye abasinga mbagoba ne mbaga abannaye ngeno yogereko ne Ruth Kalibala wuli wali abalala ne mbaweerezeewo ne mbaga keera nnyo sawa bbiri zikusangewo nga tannayingira kati nga tannakunyumiza kilavu naye kasiko baneba nina abajja nga balina ebizibu birabira ab'emipiira mbasobola aba entertainment naye bano basima omusajja yandekawo n'abaana ate zimanyi n'ebizimba mu lubuto ate simasikola be nti ebyo ebizibu binene nnyo okuba ku mutwe gwange sibisobola so mbibaweereza mmwe gwe ne Ruth Kalibala gendo yogereko ne Bina Baby bana ekansubire mbazimbye inaaba essanyu lyange bwe naaba nina gwenzimbye nga tulina tutuusiza obulamu abasajja obuntu obutinitini mubutegedde mubeere bulungi mweraba.